Msiza mwenaba tulabeyo amanya edobozi, the one and only India Jasmine LJ, again and again and again. Ngabwe mchimanyi bwe tukikola bannange, this time round siche ekintu kyembadde mulaba kubanga nzize ndaba online concerts zibaddewo, yeah, but now nange eno nganze omuyimbi omubwinti. I'm very excited. I'm very excited because webagamba nti abayimbi bayisa mwana bonna bali ku shame ate ngeri online tekibangawo ndoza namwe mukimanyi ekyo ate nga egenda kulaga ne ku TV ate nga ne ku masimu kweri bannange kyakabi nnyo. And I can assure you buli muyimbi ali ready. We've been rehearsing, everybody is excited, so goina kutuula butuzi wowooli noteekako datawo wa MTN nolinda show kuba noteekako Spark TV, BBS, STV n'abalala. Kyenyinza obagamba kiri nti kibadde twanaba kwogerako nti naffe ng'abayimbi ku Facebook pages zaffe abamu tujaba live. John Black simanyi naye wo yaleka jaba live nange abayimbi bangi bannange. I've seen so many artists are rehearsing buli okuva kuba abayimbi bemutasera kula online ba Matthias Walukaga, I saw Papa Misach Semakula, I've seen Nalabye Kazibwe Kapo. So what is more exciting than that? No shigata mu ba comedians bafe bana abakabi kagenda bakasavu kanyama. No gata mufabe no, you will see Jasmine, you will see John Black or Jakulaba Fake Filmmaker, B2C, Eddie Kenzo, Cinderella Sanyu, Bonna, everybody's on the show. Wabula chenjaga no kukutiza ekirala nti eno show teri political. Awe bakyogedde bannange. We are preaching peace and love. Nti obudde buli bwe butuuka obw'okulonda ngaffe abayimbi bannaye bwe twegasse bwe tuti naffe abantu mwenna twegatte tulonde mu mirembe. Tekiriko nti ona supporting eno oba gwe no ffenna tuzze wamu kulaga nti osobola wagira kyowagira naye bw'otuuka okulonda kikole mirembe. That's all. Mpozi nebaza ba sponsors baffe abalungi mwebale tukwatirako Mr. Emma, Mr. Balunywa bana inaba meetings in person for the first time. Muri bantu bamaanyi nnyo mweyongere kino kyemukola kyamaanyi ekyogatta abayimbi mukama abongere emikisa. So waka mungi mulinde bulinzi mpaani sebo agenda kuzaala amanyi mpanya abantu abakulu ekitiibwa mukulu wange kasooke Madrat kasooke ngabadde ensubwa bingi mukyakola ebyo bakadde baffe omanyi katowe tuba twebuuza ne Bizonto ensanga keziba kyalwange storage obalunywa okulamusizza twengenda mu Bizonto bagamba bakadde baffe ekitiibwa kya mukama bakadde baffe upcoming comedians tugenda nabo tuli basanyufu nnyo bannaye balunywa duo wamanyi kati na promoters bakola duo wano diwe ebadde wa bitexi ne bajjo yo neeyitamu kati eno diwe yo gye baleese eya Emma ne Balunywa n'abasajja abaddedde kino kye tuyita nebasimu mungi peace and love kulonda kubanga okulwanagana otememo nnyo ofaneko tayiseemu nno omusse ogenda tunutya ku ntaanaye nga onaabane bagamba kuwonzise naye twa tulina ekyekyo kulonda tukatwawula olwokuyayimba akayimba kuba kulonda tukayetonde otemukolaki timutwawula tuli basanyufu nnyo Emma webale nnyo ebokulubanyo amateekanga ebivu byabyalo naye kati batuli waneeno mu Kampala ate nga bakoze ekintu ekyebbeeyi bwekiti mutwane kasente Allahu akbar kabira balakallahu fiikum era tugenda bakuba ekivvulu mugenda kunyumirwa bannayuganda bagamba MTN ebawadde GB 3 gumuteekeko data wamabeere mungi abativi mbere ku TV twetubookye tulina kyabakola ate muli baana banyaffe kati basabule kabulengana kanzirize nedda si muto wange mukwatanga kalirako watali ayinza obutalya mukulu wange yakuleeta otosobola yimuka oyimuka lumu olinga njovu
Maita kiba kirungi tuma bagagga ate kati mwami Kitenda ne mwami JP atandika otuweereza ate nga bakama baffe wano ate abaana we bali. Of course sina bingi byakwogera nange ekisinga obukulu bannayuganda tukimanyi mubadde mutusubwa abamu nga mmanyi oba tuli ku ki naye Katonda wa buyinza Emma ne Balunywa kwegaba atulaze omutima nga ba artists nti batufaako si kutufaako mu biseera biri nga tusobola okukola nene mu kaseera kano nga tukyali mu covid kubanga ekyamazima tetumanyi covid anaggwa ddi industry bagite. So bannayuganda tata mugenda kumufuna okuva mu MTN mubitegedde muvitikweri ate mumanyi ezo company z'amaanyi bwe zibeera buli kimu kibeera ky'amaanyi naffe musuubire ebirungi ku Lwokutaano luno abatasobole kutulabira ku TV ekyobumanyi ojja kutulabira ku simu yo. So musuubire ekintu ekirungi kuba wakatulina muyitirivu nnyo ate tugenda kunyumirwa neyanziza neyanzeye. Ba comedians mubewuliddeko fenna abamawulire Enagange bandita Kasada John John Black. Yeah, tujja wano ku nsonga ya UG Connect Peace and Love Concert. Azira chairman kye tujja kwogera byonna abyogeire ayiniba kunga ku lunaku Olwokutaano tanka ssaawa 2 mwidde mutuwone tujja kuba endongo bakajja bujja okukyerera. So mukole byebakobye ba sponsors MTN Moviti gamba abembi bonna tuliwo mwidde tunumirwa endongo talwanagana tutayombagana. Omwami tokuba mukyalawo mukyalawo takuba mwami we violence ningi kyobona tusazeewo tuleetekana akantu kambale ku birowoozo ze nanjasanuka okubembera kubanga ebbanga libe linene nga tubemberako abantu abali eyo naye nga tubenda ino Mukama abakuume lunaku lwa independence buli bitemu nga muli basanufu ya benda ino haya basi.